kati yasimbye wata leta mundu kutiza bana kitegerekese kati no tulikisote wabato mfulumiza taingiza mundu kumna tabuya kulaba agenda mumleke afulumye mundu se agenda kukolera agende bende fulume that's my principle. It's okay. It's okay. It's okay now. It's okay now. Now you do what you want now. It's okay now. That's my principle. When she goes up, I'll go. But she's okay. When you look, it's okay. Push yourself. Under the same. And there's no one I'm going to shoot here. I know this is the most given. Don't launch to kiss a one. Don't launch. Just go out today. Where is the number? Number way. It's not the way. I'll give you present show. Police officers should be with you. Okay? No, there is a reason. You leave your certificate in my hand. Nzikiriza nti akalulu nakatandise leti, nakatandise Joe, kwasa Joe. Eri banna Kayunga, bano batono nnyo ku Kayunga. Si basalirawo Kayunga yonna. So nebaza abo abayimiridde nange, mbadde obulwo sibusuubira kubanga akalulu nakatandise kwasa Joe. So n'olwekyo nebaza abo abayimiridde awamu nange. Nja kusigala ndi ddoboozi lya Bugerere. NRM esazeewo n'olwekyo nzikiriza mu kalulu n'okusalawo kw'abantu. Ekyo kyenzikiririzaamu kubanga nzikiriza mu democracy. Ensobi eriwo nti abalonzi bakwekeddwa, sikuyeze balonzi, bonna babadde mu mawoteeri okumala wiiki namba. So bagalirwa, saasobodde kubasaba kalulu kubanga babadde bagalirwa mu woteeri ejjinja eyitibwa Brisk Hotel. N'olwekyo leero babasumuludde babaleta ku polling station kujja kulonda. So n'olwekyo ekivuddemu si kyewuunya nnyo kuba saaweereddwa mukisa gwogera n'abalonzi. Era nti mujagala ngenda kwongeramu amaanyi okukola n'okusingawo naawe. Njagala NRM bino bye bagambe mbu yaka kati ngenda kukola okugisula tukolere wamu ne bana abanonze okukola President Museveni tuza ku bitundu 75 ku 100 kyenda ku 100. Mbasaba bachairman bange abalondeddwa olwaleero essula ebeere empya tutandikire twakoma tunonje akalulu Museveni ade ku kyenda wano mu Kayunga. Ebigambo okuweka balonzi nze simanyi kubanga nange abalonzi kubanga batambula bulijjo ne basanze wano nange naye bino byakuweka balonzi ebyo mpewo kubanga bagamba okuweka balonzi babakweka wa nange nebuuza bwebuuza buddeyo mu meeting kubanga ebisanja bisatu myaka 15 tolina wadde akasowaani ku kyalo bana Kayunga sebwemutu nange nja kukola okukola nti tutuukiriza buli kintu kyonna ekya pate ate nja kwongera okukola nti mbasakira kubanga emikwano girina mu Uganda yonna ne President Museveni mwenyini nja mutuukira okukola nti Kayunga agisula twongere okulaba nti Kayunga yaffe eddawo nga bwe yali. Chairman, briefly in English, how has been the election? The election was okay, but Kayunga people, what they have shown me today, I'm very, very, very happy to see that the lion she was in Kayunga here, it is now down. Because I have got almost 415 votes and he has got 38 only. Now, I promise Kayunga people that I'm going to work hard to make sure the percentage which I've been getting to the President Museveni, to make sure that we get 90%. Kayunga and my chairman for the sub-counties, today it is now we are going to start new chapter to make sure that 90% comes back to Kayunga. Amanya Kasiri Valex, Center wa Kayunga Town Council, Umulondo. Badeze kuvuganya kufo kya vice chairperson wa Kayunga district mu NRM. Na ye
ebibaddewo ensi yonna ebadde ebiraba nti ffe olwaleero tuzza abalonzi tubasanze busanzi wano olwaleero kubanga tumaze wiiki namba nga abalonzi baawambibwa ne baggalirwa ne bateekebwako obukwakkulizo era nga babadde batuyendera mu kisinde nga nte naye ku lw'obulungi bwa NRM tukkiriza nti tugenda mu maaso okulaga nti abantu baba ne demokulasi waabwe okulonda abo be beetaaga naye kitabaddeewo tetujja kuyombagana bannaffe abayiseewo wabula nze kyendowooza naye ng'ekikolwa kino kikome ekyokukweka abalonzi n'otuuka okubooleka abantu ne batuuka okuba n'abakulembeze abakakaatikeko obukakaatisi ekyo kikolwa kibi nnyo era tekirina kye kigenda kwongerako NRM kubanga abalonzi babajjeewo ne babatwala awantu nga tulina webasanga baalitegedde batya nti ndi mu kalulu wesimbe ku kifo ki kya vice chairman NRM akalulu tekasobola kubeera free and fair kubanga abalonzi betwabadde tulina okuba mu campaign tebabaddeewo kati ate kabeera free and fair katyanga abalonzi bolina okwogera nabo tubasanzeewo. Nze Kanso Oyeyo Moses, kansala akiikira Nazigo sub-county ate era general secretary wa Nazigo sub-county NRM. Pate yange NRM okuteekawo structures zino nti olwaleero kiraze bulijjo ebigambo ebyogerebwa n'enjawukana mu NRM. Olwaleero tugase NRM. Obululu bugenze bulungi, Chairman Kalangwa awangudde akalulu ate yakoze mobilization nnungi. Naye nsaba tusigale nga tuli bumu ate era tusigale nga tuwagira ne ba candidates waffe abagenda oyitawo mu primaries. Naye nga mutunudde eri bongereyo MOT mupulidde bulungi ninaba polling agent babiri Mwami Amisi Jangu nyenze kuchagaba Livingstone omu babiri ne agenti kusatu mwenda kumi sasatu abiri emo satu nya tano musimbera ini mutendere tano kaga musambu munana mwenda kumi Chagaba Livingstone afunye musatu Honorable Nandaba Aida Eliosi nakuno satu munana Honorable Irene Chairman Kalangwa Moses Saliza nakuno Rubina 15 Nangile Chairman Kalangwa Kalisa Chairman wa NRM bila ngimeta
Lumaga akalulu kamu kubiri. Ng'Agatha Nalugwama nzize okulabanga NRM tubeera omuntu omu era nga ye Kayunga empya etaliimu ntalo etaliimu busosoze mu mawanga etaliimu busosoze mu madiini. N'olwekyo basaba ne bannyabo mwenna abali wano nzize nga candidate okusooka okugyawo ekyo ekyogerwa enkambi emu ti Agatha Honorable Nantaba yamuleese. Ekyo mukitegeere nti nze najjanga omuntu era tewali antegeerera. Abalonzi njagala mukitegeere nze najja na lugulumi wa kitundu. Ekyokubiri okusinziira ku nteeseganya ezigenze mu maaso ba agenti bange abalonzi bange bonna bali wano era baŋŋambye Nalugwama otuttira tuya